Kati nalabye Ken Mpu yasiyaga omwana n'asesema. Yamusiyaga n'asesema n'ajja n'omusaala. Talina kye yakola. Ken Talina. Omwana yajja ku street nga bamusiyaze ng'avudde nawaka. Najja ku street nga bamusiyaze ng'ekyenda kivaayo yafiira ku bbala. Kati oli temunnamanya oba ekyenda kyavaayo. Kati oli yajja ekyenda kivuddeyo. Nenga agamba bansiyagidde waka. Sakoleke bamusiyagira waka. Waabwe. Anko we. Yamusiyaga. N'amugjayo ekyenda. N'akijjayo. Sajja ga munsiyagemu. Bwe muba musobola. Onsiyagemu. Bwe mba temusobola. Ngenda kubasiya. Muteekewo. Mbataddeemu akasente kange kangi. Mbalabiridde ennaku nnyingi. 3 zonna ennaku 3 nze. Kino kye njagala kyokka mu ntaase. Tugenda okulaba omuyaaye. Ajjayo ekintu kye. Usajja. Ayuza munne wano. Kabina wano. Akasala. Akasala naki? Nejjirita. Ng'oli yeebase. Nga yeebase nga akasala emabega. Empale. Tagijjaamu Mpu n'agijjemu yonna kuba abajja muwulira. Kati ng'asalako waneeno. Tugenda olaba omuyaaye ayagala kuyingiza munne muntu. Neŋŋamba netugamba gwe Falo oyagala kukola ki? N'agamba munsonyiwe. Ne tumugamba oyagala kukola ki? Oyagala siyaga mwana. Oyagala n'amugamba netugenda kukuba entamu tugulawo. Ng'omusajja alinganga oba baba balinyiddwako bitambo simanyi. Ng'awulutira yanga kinjovu. Ng'ayagala ng'akankana n'okukankana. David naawe ojubisa nnyo. Tojubisa bintu biri serious naawe. Kale njubisa. Nze njagala nkutwaleko ku street otandika obuuza abaana. Ngali what? Ng'awulidde ng'agamba munsi yago banze muteekeewo nga munyiivu. Bala abasajja. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Chaite Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Chaite Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Chaite Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwetuli amanya bampita Rima Sam oba osobola okumpita mitani ku Bongo weewaawo tusinzire ku Bongo Chaite Foundation office zaffe kitegeeza kinno ekyo nti Bongo Chaite Foundation we bakama baffe batutuma okujja mu maaso go tuli mu kuzimbira baana baku luguudo ssomero baana bakateyamba ssomero baana bamulekwa somero tuli mu kuzimba ssomero ligenda okuyambako bannamwandu abateesobola bassemwandu n'abo abatalina bazadde. Tuli mu ssomero ligenda okujja buli kaanako ku luguudo ku nguudo olwo nno tukatwala Kamengo kasome. Essomero ligenda kuba liva ku primary 1 paka ku P7 nga kuliko n'ebyemikono byonna nga bw'obimanyi kukola ngatto kutunga kubumba kola nsawo kola njiji menye ekindeke kibyonna ebyemikono nga bw'obimanyi. It's Matthew 5:16 primary and vocational school. Mwana wa Katonda tukwatireko tulabe ng'ekyoto kino kituukirira Katonda agenda kuwa omukisa. Bwe tuyimiridde ffenna bingi tubikoze wano tutuuse si wangu byamagero biyitiridde. Byamagero byokka wano we tuli tutuuse ku operate tugenda kusereka batusaba $8,440 okusereka. Bweyimirira naffe omulimu mugenda fuuka omwangu osobola okuyimirira naffe ng'oyita mu kutoola ekimu ky'ekyekumi ekyensi ng'oyita mu kutuwaayo kyonna ky'osobola kasawo ka seminti kamu mabaati oba $5,000 kakadde oba zonna osobola nti $8,440 ngasobola kangabawo akasomero kano kagende mu byafaayo by'eggulu nti bwe kaalaakinga nayimirira nenkataasa osanga ekikolwa ekyo kisobola okufuuka ekisumuluzo kiri kuyisa ku miryango gy'eggulu. Naawe agamba nti nedda nze kimu eky'ekkumi sikitegeera bulungi
foundation yayimirirawo nakusiga bifaananyi tusigira ddala omwagalwawo nga bwali we do art and crafts so tu paintinga down face yo mukala mu paint ezitayinza okuba ez'ettabbu nga bwoli so tuwayo akalimu ne tusiga maama omwagalwawo oba gwe kennyini ekifaananyi kyekyembaga ekyokwanjula ekyoba ekya birthday saakasente ke tujjaawo ne tukateeka ku ssomero ne tulabanga ekirooto kino kituukirira tulina ne scholarship identity yakadde kamu n'ekitundu scholarship identity neekola etya nti omwana omusaso yakadde kamu n'ekitundu omufuula mmemba ow'okuntikko olwo nno ffe n'omutukwasa kyafunamu kyakumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 nga bw'asoma n'ebyemikono byonna kuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu kugasa omufuula mmemba ow'okuntikko ng'ebyokusoma obitulekera tuyiriba naye essomero lyaffe eryo Matthew 5:16 ly'essomero erigenda okusooka nga Bible okugisoma evira ddala mu primary 1 era nga nalyo ssomo eddiini nga ssomo omwana ava mu primary 1 ng'amanyi okusoma ennyiriri n'azivuunula twagala tuzaala abakulembeze abagenda okuweesa Katonda waffe ekitiibwa so tuyambeko ekyo kino kituukirire olwo nno ffenna tufuuke bawanguzi omukulu obulamu bugamba ki bulungi okusinziira ku bwali edda kali bulungi sasi kikutuddeko amen webale kukkiriza kyambala sawa David abantu bawalira mugamba anyambaliramu campaign n'agamba sijja jjambala andi bino byebiseera byaffe fe abaana b'omu maaso campaign egamba ekya David #not sodomy among children tewali kisiyaga mu baana abato David ojjukira gundi kyambadde mujjukira ffe yali akusiyaze yali anzise namala kudduka mu buli bakolola eŋŋamba okwebaka n'omuntu banyina okuba nga mwetegereza nnyo awo nenneebaka naye omwana wa Katonda twali tukyali emakindi foundation y'emakindi nga tukyasula nga tunagenda Kammengo gye kimutetenkanya obwana buno bwali buto kakati obwana buno obuto mwobwo mwalimu kyambadde yali muto yali muto myaka nga 7-6 yali nga 8 njukira nze nali 10-11 tubale 8 kakati twali twakamuleeta nga kama foundation bangaki miezi 2 kakati nga bw'omanyi ebintu bino ebyobuweereza tetutandika na bimala ebiseera ebisinga bw'olinda okufuna ekimala otandike totandika naye kyolina okukola kiri kimu kyakutandika na ddoboozi twatandika nga tulina emifaliso mitini abaana basula 2 kakati David aba yeebasa ekiro sina kiro kumakya nga bukya saawa 12 zigenda mu emwawo kyambadde yasooka kunneekukuutirizaako mpolampola neŋŋamba kati ono wanneekukuutirizaako kiki nga manyi yeekyusa nno yeekyusa mpolampola nga wansemberera bw'ati bwe yansemberera nensirika nensooka nengumaazaamu nga manyi tebiri siriyasi ngenda owulira okugula akukikikintanya okukuyisa muno mu magulu bwemu baagagaziye bwati simanyi neŋŋamba onaabala kaki ngenda owulira atandise okuneekukuutirizako wampisaamu okugulu neŋŋamba kaki ono alimu omuze guli gwe twaliko ku street ne tulaba kamuviire nenfuluma neŋŋamba Kim nno yabadde ayagala kunsiyaga omuze ogwo gwaliko ku street tegwaliko naye kyemmanyi kweguli kyali kitya ku street eyo David ku street n'abaana b'ebbala bennyini beesiyaga abaana b'ebbala abato beesiyaga kati waliwo kyali waffe twali twebaka naye nga nkyali ku bbala nga we twebaka naye twebaka mu Kirindi awo nga Kisenyi basitamino waliwo awo we beebaka abaana ne babeerawo Kirindi ate kwolwo omuyaye yajja n'atwebakamu nga bulijjo tetumumanyi naye nga waku street naye nga waku street nga tetumumanyi naye nga yazze nga mwana wa ku bbala nga mukulukulu myaka nga 18-19 kati mu kwebaka twalina kakyali kaffe ka myaka nga 10-12 akebakako waneeno nga ye yeebase wanuko keebase wano jjukira ffe tetwebaka mangu saawa nga 8 eyo 6-7 tugenda okulaba omuyaye ajjayo ekintu kye obusajja ayuza munne wano kabina wano akasala
akasala naki nejirita ngoli yebase nga yebase nga akasala emabega empale tajijjamu mpuna ajijjemu yonna kuba abajja muwulira kati nga asalako waneeno tugenda olaba omuyaya ayagala kuyingiza munne muntu neŋŋamba netugamba gwe falo oyagala kukola ki n'agamba munsonyiwe netumugamba oyagala kukola ki oyagala siyaga mwana yalina emyaka emeka oyo omusajja yalina emyaka nga 18 19 awo ate omwana 10 12 yali asaze empale ye bwati wetwali twebase nga tatutidde ng'ayagala kimukolerawo era twamugoba ne tumuyisa kwamu kafumbe mukasa wonna nga twagala mukuba kati gwe ng'olina emyaka emeka awo nali just nyina 8 kuba twali twakagendayo 89 kuba wansi jayo nyina 10 waliwo n'emyaka 89 oli najja asiyage nga mwe bapoliisi mwaba mufutula ekikumi mukwate tukuba oyo tewali agambayo bannaye kakati gwe mwana wa Katonda ali eyo bwe tuba twogera ebintu bino osobola okayita akajanja bwe tuba twogera ebintu bino osobola okulowooza nti oba waliwo batugamba nti mwe mubitunda kati osobola okwogera bwokera endowooza yo era tugiwa ekitiibwa naye bali siyaga omwana wo ojja otegeerera nti omuze guno tegukyaliko kukweka waliwo ekizimba we kituuka nga tikikyaliko kukweka ng'ekizimba olina kiyita kizimba oyambibwe buli bwe tubeera awo ne tugamba nti tetujja byogerako ensi yavundavunda dda yonna abaana abato ku street okwo David ku street okwo musula mutya mwali musula mutya kwati wavaayo emyaka 6 olumositi mwali musula mutya ku street tetusula bulungi tetusula bulungi tewali muntu agamba ku street mposula bulungi omuntu alina agamba osula bubi kuba osula mu mpewo osula teweebise osula bakugoba osula enkuba ekukuba osula amazzi gakutwala waliwo addeyo ku street okwo nga webase n'owulira amazzi gwe gatutte nga gamututte waliwo n'omuntu amazzi gwe gatwala omwana ne tumusanga ng'afudde omwana gwa gundi ogwo gwe bazimbye ogwo yagwa omukyo gamutwala mazzi gabatta buli kadde ate embooka eno eri etya poliisi n'okundeeta saamu baali bamaze kunkuba okuleeta ku foundation wenda kufunira wali ova kumira nali nva kumira nga n'emigalo bino bizimbye saamu era yeyabigira bakuba ate waliwo newe bakukwatira mu kikutiya kyo nakusibako paka wamala okukoowa anti kati ku street abaana bafuna ebikutiya ayingiramu nga mmere kati bwayingiramu ng'emmere neyebaka kati oli amusanga oledi yayingidde dda mu kikutiya okyo ng'emmere n'akwata eno waggulu n'asiba emboko n'evuga wakukubye wonna oba ku muto oba ki bakuba naye era oba osurvivinze edduka kuba tewayita nnaku bbiri nga tebabayisizaamu ggaali either basirikale either baasikaali either bantu nga bo kuba tebabaagala muli babbi balina obbakuba kakati David kyambadde yatugamba nti ebisiyaga yabiyigira ku street omusajja gwe baali baguza ebibokisi omusajja oyo naali mumanyi yabasiyaganga yabasiyagiranga wa waliwo ekigundi bakiyita kibaati mu Kisenyaawo we batunda bokisi bayitawo mu kibaati kimanya abaali babaddekawo eno oyambuka eno nga ku taxi sizino old taxi park naye waliwo taxi park eri eno nga oyise mu LinkedIn eno waliwo awo taxi park kati awo oyambukira kumpi n'ekitawuluzi abaana gye baliira emmere omusajja oyo we yali nga musajja bamumanyi kyasiyaga bwana buto bakimanye mpa abasiyaga naye nga tewakimugenda mukola nga abaana b'oku street bamanyi nti oyo abasiyaga n'abantu bano aba taxi park abo bonna bamanyi nti oyo asiyaga abaana oba nga bakimanyi naye nga fe abaana twali tukimanyi mpa oyo musiyazi era nga bw'ogendayo omuyaye n'akulaba ng'oyagala kusulayo ng'akugamba nno bagenda kukusiyaga kivubuka gwe wandivuddeyo n'ovaayo oyo yasiyaga kyambadde alabika yamusiyaga ani yatunyumiza njikira ani yatunyumiza emboozi baali babagende baba batwala okugula ebibokisi baali babasiyaze omusajja yabatwalira okugula ebibokisi waliwo naye yali atututte nga yagala tutulabirira
ngayagala kutulabirira. Omusajja yajja n'abajja ku kkubo. Omusajja yajja n'abajja ku kkubo. Omusajja yajja n'atujja ku kkubo. Fiiti nnyo. Asooka ate balina obukodyo buno. Sooka kugulira mmere. Ngatto. Ngoye empya. Tena akugamba tugende ewange. Omugamba tugende. Dasooka kikukolera tukwagala kikukolerawo. Sooka n'akulindako. Nomalawo ennaku nga 3. Nga tugambe akyakulabirira bulungi. Ogambe mpono omusajja mulungi. Olwokuna wakutandikira. Nze nkujje kubbala. Kino kyokka kye kigenda okututaasa okubeera ffenna just gwetsaawo busa. Nkusiyage. Oba gwe bw'oba osobola nange onkoleko. Nawe onsiyage. Era kyali wange bwe baali batutteyo ye yavaayo bamuyita oba bamusiyaga n'omusiyaga kuba yakomamu embeera ze tetuzitegeera. Kubanze nawo neno era nali ŋŋaanye okujja. Era newobuuza Saamu nali ŋŋaanye ne kato nali mugaanye. Namugamba nno abayimbi bagamba baba basiyazi. Kuba Saamu yatugamba tubatwala wa muyimbi. N'atulaga ekifaananyi kye wali ku NBS ng'okutte gundi. Microphone. N'atugamba gye mbatwala ne mugamba nno bagenda kukusiyaga. Erinnya lyafa dda. Kati erinnya ly'abayimbi lyafa bwe lityo. Ogendaga kubbala n'obuuza abayimbi wama basiyaga abaana. Kayira abembi banyano bebase campaign baje baramye eyashitaga no to Sodome amanga children abantu bali bamaya abayimbi basiyazi erinnya lyafafa. Ogendanga kubbala n'okwata omwana omutono omubuuza wamma be bakutwala w'omuyimbi bwati ne bwati osobola okukkiriza kugamba bansiyage. Layira nze era nali ŋŋaanye gwe buuza Saamu yajja okukugamba era twebuzabuza n'atugamba amugye tugende eri tewali buzibu. Ngamba kata gwe sookayo kasawala bekifaananyi kyange erega ne bagamba ono muyimbi ne ngamba tebajja kumusiyaga nga bagenda kukusiyaga kato. Kameramani ngaasera era Jose Kache empozi yannaku gwobuuzanga omwana w'ebbala nkutwala ew'omuyimbi otandika obbeera era ajja kugamba asaagala basiyaga abayimbi basiyaga panko 10. Allah. Era akugambirawo nze saagala kuntwala wa muyimbi ajja kukola ki? Kunsiyaga. David, kakati ono omusajja yabajja ku kkubo n'abatwala. Mwavaayo mutya? Twavaayo. Mya yakwata gundi entamu. Namugamba nze atogenda kunsiyaga. Yabatwala bameka? 3. Nze ng'akato sinnamufuna. Namusanga sinnamufuna. Waliwo Robert ne Vikram. Netugenda. So Vikram yalina emyaka emeka? Vikram yali muto kuba yali atusinga obukulu. Robert yalina emyaka 14. Nze yali addako emyaka emeka? 8. Vikram kati yalina emyaka nga 6. Kati yali agala siyagaani? Yasookera ku gundi Robert omukulu. Ye yamusiyaga oba yakwata entamulaganda? Anti yakwata n'entamulagamba tugulirewo tugenda kukugikukuba. Tusobola 3 wadde tuli bato togenda kutusiyaga. Sajja ga munsiyagemu bwe mba musobola onsiyagemu. Bwe mba temusobola ngenda kubasiyaga muteekewo mbataddeemu akasente kange kangi mbalabiridde ennaku nnyingi 3 zonna ennaku 3 nze kino kye njagala kyokka mu ntaase. Yali eyo gundi wanewa ali kyaki yafanire eyo sides eyo Nakawa. Yatutwala gate nyumba gate sikomera biramu yekka simuli yekka mizigo naye n'atugamba bwe mufuluma mugeze mubyogere. Yaye n'amugamba tugenda kukuba entamu tugulawo ng'omusajja alinganga oba ababa balinyiddwako bitambo simanyi ng'awulutira yanga kinjovu ng'ayagala ng'akankana n'okukankana. David naawe ojubisa nnyo tojubisa bintu biri serious naawe. Kale njubisa nze njagala nkutwaleko ku street otandika obuuza abaana ngali bwati ng'awulidde nga munsi yagubanze muteekeewo nga munyiivu. bali abasajja bazibu
era nze sikiriza bintu binene bya kunyamba ofunye omuludi gumu twalewo ai sobola okulwawo okw'ebbanga nze omuntu kasangamba nkutwala kuyamba omulundi gondabiddeko nebuulizaawo n'atamanyi empisa zange agala kuntwalawo omulundi ogusookeddewo okunda ate waliwo oli omusiraamu gwe wanyumiza ate oyo omusiraamu atambula yefudde mulema atambanga mulema yefudde mulema si mulema yefula bwefuzi mulema bwati kakanzuke kakofiira ke abasiraamu naye si musiraamu avumaganya buyisiraamu ate omusajja akulaza ayambadde ekkanzu entalabuusi ne Qur'an ayina kaneno bakayita batya akalaadi kebasoma atambula akasoma si kuvimirira ddiini ya musiraamu atambula akasoma ebisaanyizo byonna birina ebyekiyisiraamu n'okusaala asaala era ku muzikiti tavaayo 7 10 2 essaawa zonna azisaala ikati yatandika ati bamukwata batya lubona ali ku mwana ayagala mumusomesa kiki bannange oli omusajja temusobola bimusuubiramu era naawe we mukutwalako simanyi oba gyali kati kuba emyaka 6 naye singa namukutwalako ebiseera ebyo ng'ogamba oyagala waayiriza musajja wa Katonda muddu wa Allah ng'omusajja oli alina ebisaanyizo naye kakakasita ziwere essaawa ze ng'akyusa ava mu kiyisiraamu emisana yabadde muki musiraamu ava mu kiyisiraamu adda mu mbeera zino ezaki ezebbala saawa ngaawo 3 ezekiro abaana baba batandise ekibuga kitandise okukalira ennaku zino abantu bagenda musigadde mu baana bokka ng'atandika okutambula nga ye fiiti talimala ajja agula nki bwenge agula obwenge agula busigala nabanga banene ababeera ku kkubo oba waliyo balabyeko abaana babeera ku kkubo naye wabaawo era abaliko ku bbala okwo nga banywa biki ebintu ebyo naye nga bantu bakulu kati ngadda mweyo kalakita emisana yabadde musiraamu nga mulema bwe ziwerera saawa 3 awo 4 akyusa kalakita nadda mu y'obutali bulema mu baana ab'oku kkubo kati amugwamu yamanyi amulipa n'amusiyaga byampaka amusiyagira omwana ekibuga kikalu ebizimbe mulimu basikaali kyemanyi wawulirako eno mu Basomali ewabeera bakafe neno gye bakubira bino ebipipapipa yali tasiyazidde baana eyo yali ngaafa kati abaana abalimba atya mujja tugende nze nyinewo okusula bamulaba wakubbala naye yabagambye nze mujja tugende nyinaki ngenda basuza akaana ke kavaayo ne katugamba oyo musiyazi yali anzise netumugamba nawe ono omusajja mulungi ajja agulayo obusigala bwe bufuta bwe n'agabira ne ku baana akaki akasente mugamba ono omusajja abadde atulabirira ebbanga tasobola kubaaki musiyazi ne batugamba kale si musiyazi mujja kigwako lunaku olulala era n'akomawo kasamanya mpuno bamuguddemu batandise omugwamu ng'asooka abula akomawo mu nnaku mmeka 4 alaba oba kituufu mwabuuka agenda okukomawo nga tewali buzibu n'agamba baleno ngenda kulya bano ngenda okukuba bano bwakomerawo bwati kalakita yemu baba we munywa kaki onywa akafuta bakuwe nze nno nyineeyo okusula jangu tugende ng'ogenda gomana wa Katonda bwe tugamba nti kyekiseera tukole butaweera okulaba nti asoma nawe eggwanga gwe n'otula neeyo neweetuulako nodde neweetuulako
kiba kya bulyaza amaanya nnyo. Nze nzikiriza tusobola okukwatira wamu ffenna etukyusa eggwanga lyaffe. David ono namufuna muto nga bw'ali ku screen awo ayitawo paka wano we tuli. Musajja afuukidde ddala omusajja akola ebintu bya naggwano. Singa teyaweebwa mukisa nga nammwe bwe mwampa abangoberera teyandifuuse kyali kino. Banne bangi nnyo n'abalala bangi nnyo abatannaba redde ndowooza kuba mu kamera, kuba ndowooza waliwo emyaka kati gye twagala okutuukangako nga tuleeta mu kamera emyaka egyo. So ne banna bangi nnyo ate abakiikirira abalina olugero ng'olulwe era abali emabega w'obuwagizi bwammwe. Buli bwe mupikamu ne muwagira ne muyimirira ne muzaala products nga zino. Campaigns zino hashtag not Sodom among children. Campaign eno nkulu nnyo. Bonaatulawo n'ogirowoozaako ojja kutegeera kyetegeeza. Twagala gwe mwana wa Katonda ali eyo asobola. Nguleko ku t-shirt singa zino. T-shirt eno ya $5. Nguleko ku t-shirt singa zino bosologana $20 na $40 twagala tugende masomero, twagala tugende mu butale, twagala tugende mu bibuga, twagala tugende mu university machachi nga tuzigabira bwerere. Nze natandise okuzikola okusinzira ku nfuna yange entini. Buli bwensiga ebifaananyi byange nenfunako kwa katini nga ngulayo t-shirt 3 ngangaba. Osobola okuneegattako enjiri eno tugibunya. Gwe maama w'eggwanga ali agamba nti ekimala agamba nti nze nzadde omwana sandyagadde kulaba mwana wange ng'asiyagibwa. Taata w'eggwanga, gwe kojja w'eggwanga, jjajja w'eggwanga, omukulembeze. Campaign eno twagitandika tedda mabega tugamba tewali kisiyaga mbaana bato. Abaana bali ku luguudo ate mwe mukyatenda ndooza biri bikomera by'abagagga biri mu nnyumba z'abano bantu bano ababulijjo n'abalala. Naye ate ku street wali ekisiyaga. Ku street ekisiyaga kyekiddukiro myaka 68 babusiyaga 10 kwegamba tujja genda okuzuukuka. Anti ow'emyaka 18 ng'oli ku street 22 ani asobola okukwagala tewali nga mukyala. Kati olina kufunziriza kano either ogenda mu katale oba ofunziriza kano n'ogula bimalaaya. Abaana ku street okwagulira ddala bimalaaya. Ze waliwo yantwalayo ku myaka nga 9 awo. Ogende weegulire ekijujulu ngera nga kampita anko akati omwana omukyala mukulu. Mukyala mukulu myaka 3. David wagenda okugula malaaya omukyala mukulu myaka 35. Awo boza ku DFC we awo nga ku DFC yawo. Ogwene myaka emeka? Nga nyina 9. Yali wange yantwalayo ye yali mukulu. Egayene myaka emeka kyali? Nga 18 kuba yali yetegerera nga ali fit. Nagenda nampita ng'agenze kwegulira nangamba jja tugende gye bakola ki gye batunda akaboozi gye batunda naawe oguleyo ate nnyingi 15 13. Abakyala myaka 3 abaana basuti babagula 15 ku 3 Kalumya alina mpisaayo mukumpisaayo nga buli waayita amugamba leeta oyo omwana omuto anko wange tulabe ekyokukola. Mukazi mukulu eve agamba leeta oyo anko ampita amugamba wabino byondeeseemu uliwoyita anko myaka 9 mukazi wa myaka 3 akuita anko jangu tulabe oyina mmeka video nkubye ekiboozi olasonyiwa okuseka ebisesekerwa kati nozolaba gye tulaga mu mwana wa Katonda bwe tulaga tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo waka ne muddeyo ne mwetuulako ndowooza emboozi zino bw'ogiwa obudde otegeera kyetegeeza. David myaka 9 ayisa ate mu bakyala batunda kaboozi bakyala bakula tebamuyita anko. Omukazi ayita omwana gwazaala jjajjaawe anko akuyita ate anko nga ate ali mu myaka jjajja anko jja ntulabe z'olina meka olina 2 nekumye 2 anti tolina kyogenda kukolawo oli mwana muto 2 zireeta ye jangu tulabe obukazi bali ebyakira ddala ku baana mwana myaka 7 alina 2 ze olina amugamba jangu mu kikolwa kya Lucifer. Waliyo n'owe13 ng'akugamba zino ziraba zino nyina zitwala wali
mwana wa myaka 13 agula ku street bagulira ddala. Waliwo ono mwana ojjukira omwana ono ku Hunger Free Christmas campaign yasembayo gwe nakugamba mumanyi eyali omukulu nga yefudde leader oyo yali taguze bamalaya oli alinga kusigira eringa atereza bana banywa enjaga eyali gwe wawanga bujjuisi bice ebyo kubagabire oyo yali tagize eyajja n'omuwala mwala mujjukira oyo taguze malaya bo oyo mukugu manange naye simanyi kati kuba yajja n'omuwala ngagamba mukazi we ate omuwala gwe bajja naye jjukira omuwala bamulika abalenzi nga 6 bamaliza beekubye nga ate beekubire gye twali tugabira emmere omuwala omu oyo mulinako n'oyo sitole ennyingi yankuba oluyi nenjeko omusaayi nali musa omuwala omulenzi wali omusookya kole bino yakakanga ku myaka anti twali tukolera weewamu namummisa sente z'olwo ne bazimba nga mukola mulimu ki kutunda box nagenda ubagulira box namulemesa sente nimulemesa ekyokulya kyo nga sente wazimulemesa anti bosi ani manager yajja n'agamba okubya omwana waaki ng'omukulu bwoti okuba otyo omwana n'azimba kusere kanzono gw'okubye agende yeekolemu ekyayagala akubye omusaayi naye oyo yali muguzi baaba bangi nina omuyaye kasirye kasirye yali agula malaya nange kasirye alina emyaka emeka ye mukulu kati alina 19 abiri naye kitegeeza kati waviirayo kati 19 tolako emyaka 6 abiri nga yalina 13 kyekyo kasirye atandika okugula malaya nga alimba 13 kuba nga bamuyita anku eri tewali kanya kasuutanga anku tebayita ebyo bebi biki hane anko oli anko we customer banna ekakaza tukyali kubana abebisiyaga ne bamalaya basimba bakola omulimu bana b'okuluguudo okubona n'obwono kati nalabye Ken mbu yasiyaga omwana n'asesema yamusiyaga n'asesema n'ajja n'omusaala talina kye yakola Ken ayina omwana yajja ku street nga bamusiyaze ng'avudde nawaka najja ku street nga bamusiyaze ng'ekyenda kivaayo yafiira ku bbala kati oli temunamanya oba ekyenda kyavaayo kati oli yajja ekyenda kivuddeyo naye ng'agamba bansiyagidde waka kisakoleke bamusiyagira waka waabwe anko we yamusiyaga n'amugjayo ekyenda n'akijjayo baali babalese mu nnyumba babiri kati Ken talina kye yakoze wadde nakyo kinene David anti era Ken ayinza okuba naye yajjayo ekyenda anti temunnamanya kyo kye mulina omumanya naye oli yajjayo ekyenda najja ku bbala n'agamba nsiduseyo lwakukola kino nakukola kino ng'ekyenda kiri wabwe ng'awunya ng'era tosobola musemberera ne oba anko otya mpu oyagala nnyo abaana olaba mpu oyagala nnyo abaana ng'oyambala masiki yafiira ku bbala tewali amutwala mu ddwaliro tewali ayamba atani otwala omwana mu ddwaliro avuddeyo ekyenda bagenda muyamba batya era twazuula waabwe ne bamutwala bamuziika bagamba naye yafudde mpu kisiyaga anko w'omwana yasiyaga omwana n'amugjayo ennuuni n'amugjayo David kubana wa Katonda hashtag no to sodomy among children ye campaign osobola tugulirayo t-shirts zonna zosobola t-shirt ya $5 osobola naye $3 naye $4 naye $5 kangulireko ku pastor wange agibuliriremu-ko ku njiri kangulireko ku sheke wange kangulireko ku wa boda wange driver wange abaana bange twagala t-shirt zino tuzigabire bwereere naye twetaaga sponsor omuntu asobola tuyambako zikuba twagala tugende mu butale twagala tugende ku universities mu masomero nga bwe tubulira abaana how bad it is kati David Jono ku myaka gy'alina experience yakyo ndowooza nagwera busobola okuba obuweereza mu ye okutuula nannyonnyola abaana abato kuba ye abalabyeko
atunyonyodde nti waliwo gwe yalabako nga n'ekyenda kiri wabweru atambula awunya so bw'osigira omwana w'ekifaananyi kiki kyayitamu na kikyasobola okutuukako nga bamusiyaze ndowooza asobola okukyayira ddala ekikolwa ekyo. Tuleme kwetuulako lekerawo tulekera campaign eno ova mu comment section yawo woowaanira. Bangi mbalaba waliwo abantu abatandise okugulawo fake accounts nga bo ezaabwe obasanga ku YouTube zonna ez'enjawulo nga bavuma buli avuma ekisiyaga kakati naawe oli muzadde osobola okuba nga omuze ogukunyumirwa naye ojja tutuuka ekiseera ozaale naye bali siyaga owuwo. Ebiseera ebisinga nze nzikiriza nti ensi eno neetooloovu, what goes around comes around. Etteeka ly'obulamu ensi eri bweti. Otandika nga obba omaliriza bakubba, otandika na bulamu omaliriza ofudde, otandikira mu ttaka omaliriza ozze mu ttaka. Simple. Kakati gwe mwana wa Katonda ali eyo tukwatireko #no to sodomy among children. Nze t-shirt tuzikubira ku peesi yaffe naye nga singa ogwo oyimirira n'ogamba nti kambongeremu amaanyi, buli celebrity afune kambongeremu amaanyi. Njagala tufune ne kamukala kaasa kaffe tugende mu butalo obwo nga tubulira abantu ekisiyaga kyeki kisobola kuzaala muzeeki birwadde kyebibi Bible yakikyaweetya abaana baffe kisobola bayisa kitya n'ebirala. So ffe tugenda kulinda muntu yenna ali eyo, ffe katutandike ne tubakubira omulanga nti twetaagamu abantu abasobola okuva baga nga tukube t-shirts endala. Campaign eno katugikwatirire okumala omwezi mulamba nga tuli ku ekyo olwono tutaasa omwana w'eggwanga. Tujja tuuka mu makyaki, tujja tuuka mu masomero, tujja kuwandikira abasumba amabaluwa batukirize tujje ku butuuti bwabwe tubuulire ekisiyaga mu baana kibikwenkana ki. Tujja kuwandikira amasomero waliwo amasomero agatandise okwogera naffe tugeeyanza ne tunamaliriza nago era tujja kujja tubagambe n'amasomero amalala mujje nga bwe mutwala abayimbi mu ssomero mujje mututwaleko ko mu masomero gammwe tubannyonnyole ekisiyaga kyabulabe kwenkana kimbaana abato. Omwana tumutamye ekisiyaga nga ne bwakiwulira obuwuliza asesema. Omukulu abantu basiibwe banaye mbaagala nnyo naye nga tulwanyise nnyo omuze guno eno kuba mungi bwe tuba tubadde tulowooza biri mu ba corporate ate ewaffe kirala mu family kirala mu maka kirala usanga anko yafuuka ekisolo taata ku baana be kirala kuba olaba taata atuuka okukwata omwana we annaasi omuntu n'atuuka okukwata embwa wamulabye ow'embwa bannaaye waliwo eyo Charles ye yakwata nkoko nakola bwati. Charles yakwata enkoko sikwata yali awuliranga nnyo essanyu nga kola bwati najjayo bwati nakatudunda ku street. Si ku street ewaka wali omulenzi babuyitanga Charles nga sifamile memba baneiba naye nga ffe tumumanyi akuba enkoko enga nga we baleetera enkoko ku kyalo omusanga kale bintu bingi olwanisa kino ng'ekirala kijja naye mpolampola mukama jatuyamba naye nga tubaagala nnyo. Amanya nze director Tafu David kubanga Bongo Charity Foundation tubaagala nnyo. MR Live kwe tubadde mweraba.